nalabyeko omusumba wa Lubagamira Cathedral Noah House of Prayer Ministries nga batabaganye nga beesika mu mukono sente yetabula nalabye omu munyiivu omulanga asibye sijja mubuuza nti kati tusooke tutandikira wa Bugingo ne gundi naye Bugingo yena mulabye nga musanyufu always nyabira tadeko plastic smile simanyi wabira musanyufu from the heart nze nalabye nga musanyufu yabadde Kayanja Kayanja namulabye yasitusono situka ng'omukono agwereza olita n'atuuka naba kutuuka oli n'asooka yeebuza yeebwala oba nkwate mu ngalo akasajja kano bankakwate mu ngalo niba faaki naye ekiretedde Papa Sidio genda mu bisiyaga Chameleone eyasindikiza Papa Sidio genda mu bisiyaga ko kati Kenzo ebintu byagambye obusemanyi Bobi Wine amubbaga ennyimba Kenzo abadde ki Kenzo agamba nti oluyimba lwe wali luyannimba Bobi Wine yalubba naye nze kyensaba yandimbuulidde eyo gye yagenda yafunayo omundi gye wayimba ne Miki enokulanga mukama waffe ayimbi if you renew a promise I will never did that strings nengamba kama waffe aleka yafunyemuka inspiration mu luno oluyimba ne lumunyumira ekyo nenkireka kubanga olaba olulwe nga n'oluno olwaffe if you renew a promise yanimba naye nze kyensaba yandimbuulidde naye kati kambuuzeemu oluyimba luli lwagambye yanimba ne promise bikwataganira wa Kenzo alina ekizibu kimu ate soka n'oluyimba lwagamba olwasoso lweyekubako terubangako lulwe yanimba si luwe lwa Mickey Wine yaluleete Mickey Wine Kenzo yajampinga ku Mickey Wine lwe Kenzo kati yafuka tiktoker Kenzo kati takyayimba ne byayimba tebikyanyuma kyobula views kati alina ntono nze mba ndwano okuwuliza kati music byayimba mba ndi awo simu yange yagiddeko Nyamutolo bali mu nsiko banoonya Kadoma Kostegere kale Kenzo zolaba kye yafuuka yatuuse utemuna bakutegera bintu bino divorce government yakyuse dda etya yajjange yafa akagumba k'entula mwe mukyali wano ninga abantu bakola ki tebabimanyi kati empicha eri wano 2026 muzeeyi agenda kuwangula akaluko ba president okakasa n'ekisanja tagenda kifuga kimalako agenda kuwumulira ku myaka 43 Gaddafi yawumulira ku myaka 42 agenda musinzaako gumu muzeeyi agenda tufuga emyaka 43 kati gino ebiri egisigaddeyo kuweza 45 muhoza agifuge agenda gifuga ati agenda gikwata kwatya wano okulonda kasa kuggwa CDF agenda kukyusibwa muhozi ade kuba vice president nze nade sinabangako olaba bujo tugamba nti omwoleso ogubeera mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo gwa amaanyi naye kyabadde ate kati ngoyagala tusigale nga tukola ngoyagala tusigale nga tugenda mu maaso toddamu kugeraageranya bintu by'amakulu nnyo ku bintu byammwe bwemba walidde kubanga walidde ate twabadde namukekeera nti eguli tegumanyi mwoleso gwa Ssaabasajja toddamu kugera bintu bya kisiru abantu bakulabanga omuntu alina amagezi naye oli musiru obanga temutegeera divorce netondera mu kintu kyenyiza okukola sola kwetondera mbijja munze nedda sola kwetondera mu bintu byonna tuyinza obikola naye sola kwetondera ng'oyogedde kyosa kungamba nga abantu madde mbasomesa okwagala ensi yaabwe tetujagala kakati gwe nosinga okwagala ensi yaffe yadde tugibonaboneddemu jako kamera gwe kujjako kikamera naawe bintu bya kisiru bikoye bino temuddamu kulya ssente kujja kwogera bintu bya kisiru wano nze maliza n'okugenda naawe bijjeeko kale tukwanirizaako nnyo YouTube zaffe zino ziri bbiri Celebrity Track Extra UG kwe tuli kwe tugenda okutambulira ddala paka gye tunaamalira kwossa ne Flex Media Official tuli wano ku Papazi kifo kirungi nnyo gwali eyo yonna gy'oli osobola okuba nga ate ojja n'ofuna ku kyemisana ekyeggulo oba n'obujjaala tugenda mu weekend leero lwa mukaaga ate kye nategedde nti leero waliyo ne live band waliyo ekikadde ku Papazi olunaku olwaleero yonna gy'oli osobola okuyitirawo n'osobola okuba nga ate ebigambo binyuma akawungezi k'olunaku olwaleero ffe we tuli wano tugenda kutangaza ensonga nnyingi nnyo of course ebyabaddewo bingi nnyo bagenze kapeeka ndoza sijja kukita kivulu gwabadde mwoleso ogwa Napil namunkekeera agroprocessing industry biki ebiddako Napil
So bakole napi bakole napi bakole ebintu bingi nnyo bakole tails bakole ebingi napi mpulidoga anti napi namunkekeera genda ngojako nyukta emwemu namunkekeera agro processing industry limited napiru yeah. So abagenze ekapeeka mukulikireyo ddala omwoleso nagulabye gwabadde gwa bya bulambuzi ebintu ebikolebwa ekapeeka nakakasiza nti bingi nnyo ebintu ebisinga ebiri abantu ebibajja wano bagenda ebunayira ng'ekyayina okusuubula ebintu ekapeeka weebiri ntowaanawaana nnyo kuba tetulyanga sente tujja zifuna ne nammanve gyebiri zituwa ne bwe tunabyesibako tubireke kati mbungi kale wetuli wano yenze Sula Flexible ndi ne muganda wange anti mbadde mmenyamenya yabadde ku mwoleso kubanga nalabyeko n'abasumba badde batayita mu polimu nalabyeko omusumba wa Lubagamirako Cathedral Nowa House of Prayer Ministries nga batabaganye nga beesika mu mukono sente yetabula nalabye omu munyiivu omulanga asibye sijja mubuuza nti kati tusooke tutandikira wa Bujingo ne gundi naye Bujingo ye namulabye nga musanyufu always yabeera taddeko plastic smile simanyi wabeera musanyufu from the heart ne wano mukulaba nga musanyufu yabadde Kayanja Kayanja namulabye yasituse n'osituka ng'omukono agwereza olita n'atuuka naba kutuuka oli n'asooka yeebuza yeebwala oba nkwatemu ngalo akasajja kano bankakwatemu ngalo naye bafaaki nalabako emabegaawo nga pasita Bujingo ye nga yavaayo yegatta ku balwanyisa ebiseera naddala mu basumba era akuba nnyo Lubagaawo ekyenjala okutegeeza Bujingo agamba pasita Kayanja yegatta ne Teddy balwanyisa amakaage era balooya abajja ku musango gwa Teddy bali basezaala ba Kakande balamube Kakande muleke Kayanja eyo anti bona bebamu ate kati Kayanja bagulana n'ono omulala makabwayi ono wakugundi Deo ava ku Deo wawa ono ensenyonga yani ensenyonga wawa ne bwayise kati kugamba basumba bakusobera kati munaye mbo musango ogwo oli okulaga nti ayagaliza nnyo Teddy amakaage yamuwa balooya n'agamba tofaayo balooya nina kati obuzibu buli awo gw'obadde osuubira ki nze nabadde nsuubira manye bino ebintu by'eddiini bizibu nnyo bantu ba Katonda so ate bali representing abantu bangi wano n'ebweru Bujingo abantu balina bayitirivu nnyo naddala wano ne Kayanja abantu bayine ebweru na wano nabo bangi ate ebintu by'enjiri oba ebintu by'okuweereza Mukama babiruddemu ebbanga ddene so wabawo emikolo wegiti ne bajja ne batabagana ndowooza waleme kubaawo kifaananyi kibi beesike emikono beebuuzeeko walabye ekinjagala osooka osiigira abantu kifaananyi kye nze kye nalabye nga bino byonna bye beerangira nga bali ku butuuti bwabwe bayithe gundi simulanko ng'alangira oyo pasito oyo Lubagamirako Cathedral ye tayogera alinga Kakande kiringa kati ate omulaba oyo kati n'ofundako ne Bujingo kati omuntu bw'ati akukuba nga tomanyi n'amasasi waje gava tomanyi mpi wawe ziva ofundako ziva njagala Bujingo bwakusanga ofuka ku kkubo akugamba yafuse ku kkubo nemulaba mumulangire kati oyo naye bw'ogamba olwo oli asirika abatasirise ayina bamulwanira kati Kayanja oyo omulaba oza lwaki Bujingo buli dakiika amwogerako kuba ebikonde bikubwa Bujingo Kayanja tayogera kuba nalabako mukyala we bakola ne show namba ku TV yaabwe yammirako kati omukyala wa Kayanja ate yajjayo enjala okitegeera nga okulwanira ekitiibwa ky'omukyala nengamba banneka kati wano ono ekyatuuse bali mu kulwana girl child oyo ajjayo enjala ate azijjayo buli butereevu n'agamba nti kati baba tuzimalaaya lwaki yasuulawo mukazi n'azula n'akasuka bomu kati jjo nabalabye nga beebuuzaako awo neŋŋamba Sulo baabalabye naye ndowooza we tulina okutambulira bano abasajja beevumidde ebbanga ddene baida abasumba bano oba beewalana oba jasi balina balina kye batuteekamu nga bo tebeewalana kuba kakati nze ndowooza divorce nga twewalana sinza nakukwata mu ngalo kisobola oba Sala ali wali oba waliwo Museveni oba wali wani
Wemanga sikwagala mbasikwagala. Andi kakati ebintu by'emikolo we bityo. Naye ko ne Musumba Grace yabadde. Ebintu by'emikolo we bityo nti wabawe emmeeza nga yabaji. Yabasumba. Nga mwena mwina kutuulawo. Oba omwagala oba ebintu bayize ebintu by'emikolo naddala gy'emikolo gya gavumenti. Babeerawo ne tent. Nti bano baseeka batuula wano. Bonna babeera wamu abasumba. Kyova mubeeramu abasiraamu, mubeeramu abalokole, mubeeramu abakatuliki, nenga bonna baki. Era bwe bajja okujja okusabira buli omu representinga eddiini. Wabawo seeka ava agenda okusabira mu basiraamu. Twabira wano ku mukolo gwa Nyamutole gundi ogwa omukamingi yakola ennebbi. Ndi waliwo seeka eyajja, waliwo gundi ow'abakatuliki eyajja, buli omu yajja. Era buli omu asaba muki mu ddiini ye. So emikolo ng'egyo eminene n'ekkololo babitegeka nti tenti we baya abasumba ebeemu si mulokole kumuteeka eno musiraamu n'omuteeka eri simanyi omukaafu gundi oba n'abaki abasavensi de n'obateeka eri abasamize bonna babeera awo kubanga bo babeera balyoyi baami oyo. So kati obuzibu bwe bujjira nga sitting arrangement yeyatabuse nti wano Bujinga agenda tuula wano katugeze tusinzire nnyo ku bantu abasinga ennyo okwewalana. Bujinga atule wano, Ssenyonga atule wano. Okitegera? Sibadda ndoza pasta Soda simanyi. Tabiri mu ebyo. Makabwa yabeere wano, Ssenyonga abeere wano. Ani awo omulala Bujingo. Kakande. Mukakasa kuwulira kino. Ssenyonga aleta saatuulawo. Asobola. Abasajja ku ddiini abasajja obalaba abo. Bo bamanyi entalo wajje bazirwanira. Amanyi nti wajja mu maaso ga kamera alina kukola kiina kukolebwa. Nedda just lwakuba nti abantu Ssenyonga bamulaba oba mundaba etya. Nedda takutiisa. Abamutegeera bamutegeera. Ali solidi. Walemera ku nsonga bagiremeddeko. Jjukira wano Pastor Yiga we yafa. Yakubira okuŋŋaana w'abannamawulire. Nagalu Yiga abadde musumba wa Bulimba. Era abakazi bonna bwe yawa embuto ezizaliko buyambi mwenna mujje wano. Era abakazi tebajja. Okitegera ye kugamba alwanirira alemera ku nsonga kati kyekye kiri mu basumba ate nekyo nti abasumba bayingiramu kati security abasinga bonna ababamaanyi balina abasirikale ababakuuma bali ba top era Ssenyonga inalika teri musumba wano ng'ayina rival omuntu Bujingo yafuna zino ez'amagye okitegeera aba basumba bonna nze nkubulya balina abasirikale abamaanyi okitegeera balimanyi Katonda yakuuma ebyo byeri namasuulita ne wano OSFC yakuuma okitegeera kyovula n'oli omusajja we yafa wa Bujingo bagamba badde bali tutangatanga abo batugamba badde mukadde wa kanisa abatugamba simanyi badde OSFC abatugamba simanyi junior pastor okitegeera ninga amazamatifu gali nti aba basajja bonna balina abasirikale era oba batandika obalumba obatambala mpola Kayanja abayina okitegeera in fact ye Kayanja ayina nabali ba private guard yabatwala n'abeetendekera ku ddaala eryokuba nti abasirikale ba Kayanja bali ku ddaala eri kuma president ninga tiba private balina zirizi SMG gwe zikagawanda era obatambala otambala omanyi bonna balina abasirikale simanyi ba Museveni yababawa simanyi babajjawa ninga bonna bateeketeeke owa Bujingo ali ku alert owa Kakande bali ku alert Lubagamirako Kathido bali ku alert ewa Ssenyonga bali ku alert ewa Kiganda bali ku alert bonna balina abasirikale balinze we gavugira so ne ndoza mu picture y'abazze ekyo kibakola kirungi entalo zaye bazirwanire ku butuuti bwabwe naye tudano ku mikolo ngeje gya government omukolo gwabadde kapeeka ogwa Namunkekeera wabadde abantu bangi nnyo abaze ne president yabaddewo so ndoza kati entalo misoka ne muzizza wa bali no kati ekizze kyakola ekibagatta president kibagatta ayinza okuba si president but abantu abo abaliwo bo tebagala kubanga abantu abo beera bazze kati nga bazze ku mwoleso mulimu abenzikiriza zonna mulimu abasamize abalokole abasiraamu abaprotestant abakatuliki bonna mwebali kati mwebatali ogamba nti ate abasajja babala amawulire abasajja kati bava ku njiri eno ey'okubuulira ey'omwoyo naye bo kati bagala kukolayo buntu kubanga abuulira nnyo naye agala abuulire acrossing generation aveeko enjiri ye eve ku kituuti eddeko ku TikTok kyola nti Bujingo oli wakola service amaliza waliwo abakasuseeyo wakitayogera ebbina ku katuuti nga manyi nti ebbina terijja kukomakoki
Tejja koma ku Kanani, lijja kusala paka ku TikTok. Era mujja disangayo. Nze waliwo kilipu zendaba nenga yazikubidde katuuti. Ti waliwo omukazi nalaba omukazi simanyi nga alina entumu y'amabina g'abantu baba meka. Ekyo abakibulidde ku ne weebuuza gonna gakozesa abakibulidde awo katuuti naye tojja kisanga ku TikTok nga kikola ki. Kyobala kati Bugingo ye science ono yamutegeera nnyo. Okitegera senga yiga abadde akyaliwo bami mukama muwummuze mirembe. Kubanga ye yiga yakolanga ebintu bino nga ne TikTok tennajja. Yali worldwide. Okitegera ya trending akola ebintu bye nga biri exceptional nga bizibu nnyo ate nga ebintu biri unique. Nga ye muntu atasoma wa P6 n'okuba nti yatuukayo nenga ebintu byakola n'ogatta obusajja bana abali intellectual n'ogatta obwongo bwabwe tebasobola kubikola. Yensonga kiti Pastor Yiga we yavaako we yafa. Ebintu bye yali akola byali bisigala ku media house ye. Nga tosobola bikola wala kubanga byali exceptional. Byali bizibu nnyo byalimu obwongo bungi. Nga tosobola biya kyovula abakozi bonna abali ku TV ya Pastor Yiga tebasobola kukolera TV ndala. Yali alina concept. Yali alina ate yafa nayo. Okujjako nga waliwo omuntu azze nga abadde oba atya nga yava ku nsi. Okitegeera nga yava ku nsi tatya fine za UCC kubanga Yiga we yafiira buli wiki nga bamukuba fine milioni nga 3 nga leta abawala ne basoma mawulire wakati mu mawulire n'akyusa ebbina. Kati ebyo senga byayingira ku mulembe gwa TikTok kati. TV zandigudde. Okitegeera naye yabikolanga nga TikTok teriiko nga ate ne YouTube tebakola ki nga tubirabulabi ate ne tubyagala bwagazi. Kati bana abasumba kye bazanye nabo bagala kati kolayo kantu nti enjiri agibuulidde eweddewo. Pastor Bugingo enjiri ye yatandikira kwanza nalinga mulaba nnyo okuvanga yatandikira nnyo ku ddembe eyo ng'abeerako ng'asabira abantu biki. Kati enjiri eno engeri gyezzenga ekyuka yatuuka time ng'oyo omusajja alinga wolaba ono omwami weno emutundwe Tom. Pastor Tom waba akusabira takusabira nti yeye alina okujjako ekizibu kyo gwe weesabire ne Bible gwaje ebikkulya ne weekola ki ne weesomera. Kati wobanga weesomedde Bible n'otawona kitegeeza olina ekirala ky'okola kyolina okusooka n'owaayo nniya mu busiraamu tukiyita nniya. Kati eyo ensomesa bwete ya Bible Pastor Bugingo yali agisomesa ngera yagamba saba munokole sawa okitega nga weesabira weesabire naye in the long run bintu bigenze bikyuka. Okitegeera bigenze bikyuka. Kati ate oli yalemedde ku nnono yamanyi nti omuntu okuwona ekizibu kye olina kwesabira. Kyobula bano abasumba bonna balina grade zaabwe. Abantu abasabire ku church house onagira bwati anti kati abo nabo gye bali abakazi abakola mu kikuubo abakola wa abo bawano gundi bakakande abalina mu kusente banvuga BMW vuga Benz mbera mu America mwana wange asomera Canada biki bakakande bajali awaluda abo bakakande bano banangenze musajja wange yanyenda konze kakati ngenda kola antya musajja mbadde nkyamwagala naye sagala kumuloga njagala kusiibwa musajja dde mutundwe wa Tom. Bano nze kakati nze bannange nze nkusabye byonna nkoze byonna ekisoboka biki nze bannange n'ekyokulya sikiraba nze ndi muntu wa wansi Kanani. Okitegeera obagabanye abo bali eyo bano ba high class bano basimanyi hey praise Lord wakayanja abo tebalina wakayanja bali eno ku Fenero simanyi Fenero wa Grace Lubega bano bayino mo nva ku campus ngenda kusaba isawa 2 am attending simanyi church prayer biki abo Fenero bali ku Fenero eyo okitegeera bano nzo omusajja mbuze nze bannange simanyi koze eti okufuna omwagalwa chacha usi wali wa Bugembe gyogenda nonya mukwa mwagala nze bano omusajja yandikawo yenze worship house okitegeera so buli musumba ina abantu be buli musumba kati time yabererawo yayiga yiga ali abagatta bonna time yatuuka 2016 nga n'abantu abaluzungu bagenze ekawala nga basaba musumba natandika n'okubasabirako mu luzungu abo bizibu ebyamutabukira kannyo nagenda ke Gautenge yo nakolayo church South Africa yo ne bamufera bambi mtwalo ba jali meka jali sende zali nyingi nnyo ate banabyo mukazi awe baddukira
ne bamufera nabyo mukazi walabye kumboze nabyo mukazi abadde ne case najiwulidde naye nawulidde ng'ovudde kweyo walabye abadde ne case kati waliwo n'endala mbu ate abasajja bamulidde nawulidde nti bamusseemu olujegere abasajja bamulidde kirindi naye nga sinalaba ku video nze ezo video mba nazirabye ate mu interview gye yakoze ne case nze nasize okweraliikirira bamulidde kyawedde kitya naye yakoze ne interview ne case n'agamba nti yali negative era omusumba yagenda okufa nga ye mulwadde musumba yali mulwadde by the way omukazi we namukubirako kowe baka nga nkyali ku ssuubi bino byokulipa twalinanga akanyomero nga akalipo ng'okuba essimu n'omuntu like nobaako by'omugjamu biki nga takimanyi kyali kumpewo naye alina bye yaŋŋamba naye sagala kubyogera wano naye kati ye wabaga nti ali negative tusobola okugerera ku ekyo naye tomanya abeera n'omusumba ye n'atandika eddagala ye n'abeerawo ng'ate ye mulamu ate ne baddamu ne bakola ki ne beegatta ye nga mulamu era kisoboka kisoboka ng'oli mulwadde naye nga gwe toyina kisoboka munayi so awo wetuli bannamazemu bbanga kisebo naye nga nabbi omukazi oba bamuvuze kajegere yamalidde nabbi omukazi nange anti noonya vidiyo sigiraba ye lwaki baba muli akajegere we batyo bantu bataano mu Amerika bakyaliyo bano nalabye nga balaga ekifaananyi nga ali ne gumisiriza akiramu akiramu alina amaanyi g'ekisajja naawe gasobola okweripa ku nabbi omukazi yabanga kuno kusalama nga enkwa kyegenda kumutta busi yali nga agikubira ku yagamba mwamuwalana nnyo naga akaave mu nsi talina kyatugamba oyo akiramu naye kati akuba nti kati bambi ali mu nsi ensuubize agenda ajja kukola ssente ze avuga tractor ovuga mu California tractor ya kimu ya muceere nga yatandikira so avuga tractor tumusabire kubanga buli omu Amerika gye yegomba okubeeramu awo tuli munnange kati ate munnange bwe twogedde ku byabasumba biki omwana Papa Sidi yavudde n'agamba Papa Sidi yabadde musiyazi all ebbanga lyonna era bakabitegeera nze talina mwana ayina oyo mulezi ayimba ne Kamiliyoni ku gundi ku show ayina abaana doza bali basatu kati Papa Sidi ekimu kwe tuli awo Papa Sidi ekimubonyaabonya nti ebbanga lyonna abadde gatambulira mu nkanga zitya bakazi bakulu wakitaka bakazi bakulu abali mu myaka 4 kudda waggulu nti n'omundi gwe nasembayo okumulaba yali 217 yali alina omukazi gwe alina omuyindi nga bamuyita Priya abayindi nga tebakkiriza bbalyo munezi abayimbi baswama simanyi oba yamugjawo aleka yamugjawa ne Mengo awo ku nfudu awo sayizi awo ngoninga mukadde yali mukulumu kati Papa Sidi kuva dda yayagalanga nnyo ebintu by'okumuwa ayagala nnyo ssente kuba Papa Sidi muyimbi abadde Uganda naye nga takolangayo wadde concert ani gwe bagamba nti yatunda ettaka ewaabwe n'akola ne Kamiliyoni yatunda anti bali taata oba yatunda ettaka ly'ekijja Papa Sidi wali ku Mambule bayitawo Mambule Kaleerwe ng'agenda kola nga ssente zonna n'azigulamu ebizimu ezafikawo n'azigulamu ekyalaani endala n'azigulamu sigala endala zaavaamu ezisinga zagenda wani zagenda era mu Lion Island gye baali nebazirya ne bazinywamu sigala n'otunda ettaka lyonna nogaanywawo sigala ettaka lyedda lyalinga lya mmeka bayinza kati bamuwa ne miliyoni 3 tezeka tezaawera senga yalitunda kati yandibadde mu bukadde 2 okitegeera n'atunda omanyi Papa Sidi yali talented Papa Sidi we fashionista alinga olaba ono gundi madoyi gwe basalako enviiri ye mutasobola okutunuulira bwati mu dakiika 3 n'akutungira olugoyi Papa Sidi ali mu nsi ki kati ali mu America oba ali mu Ngereza I don't know naye nga ali bweru ali Canada naye Papa Sidi abadde nga musiyazi ebbanga lyonna nga kwanga abadde nga tavangayo omulaba n'ebikolwa bye nze nkwena namukyazako ku interview naye nga Papa Sidi yina yebwalabwala yeekomberera alinga luno olubu olubibbi nalabye omusumba oli bannaye ng'atabukidde ba junior aliwo yenna ono yaani omusumba yabatabukira yabazeemu sempa yabazeemu sempa naye kati kyanoonya nkimanyi kyanoonya naye sempa mumuleke alina ekizibu mumuleke kizibu ki kuba kati tosobola kulumba muntu atakuliiko era noddamu banange sempa mumuleke ebintu bya sempa olumu mbasagala kubyogera kuba mumuleke nesiba ku bantu naye nga bambi Papa Sidi tumusabire ate tumusabire kuki tumusabire kuki kuba kakati kalya ye yo kati yo yayonoonese nga bwe yali ewangadde ddi yayimba akayimba bakayitani nalira anti keeko togaa nti eyonoonese leero
Yavaako dda yavaako naye ekiretedde Papa Sidio ogenda mu bisiyaga Chameleone. Wanji Chameleone yagaana okumufaako. ngenda sosa kaliko ogambye ekirizi Papa Sidio ogenda mu bisiyaga ogutali musango kati nkomaawo banonye Chameleone eyasindikiza Papa Sidio ogenda mu bisiyaga okitegeera abaana baagala ssente kati baba ne Melody oyo Melody wana batagenze mu bisiyaga ajagenda mu bintu ebimu ebiri ddati bali so angry for success bagala kwera abana bali John Island bagala nnyo okubeera obulungi kubanga balaba olulabo obulamu Chameleone bwabaddemu biki okitegeera oyo Melody kati yaddako ayina ekintu kyagenda okuyingirira nga kyabulabe wakinaba kiki oba namusomera nti kiri mu ssente ajja kiyingira kubanga ye muntu abeera ayagala kubeera ku lusebenju lwa Chameleone talina ssente munaku muzibu avuga atambulira ku bigere okitegeera olabaka abeera ne Chameleone n'amutuma sigala n'amutuma obuntuntu awo by then Semwandu mukazi wenno yafa mukazi wa Melody yafa ole mwana mukwano gwaffe yatufaako nga tuli eri ku TV Sharifa yali mukazi yali mukazi wa Melody ne Sharifa yali agala Melody ne Melody amuyimangamu amuyinamu ennyimba 3 zitya kirabo ayina n'oluyimba lupeera baluyita kirabo ayina ne album bagiyita kirabo yali amwagala nnyo bambi Sharifa omule mirembe yali mukyala wa Melody yasooka kuba wa Jacob omutuuze ate Jacob yali amwagala nnyo Sharifa bambi omula mirembe Sharifa yali ayagala Jacob wamazuke yagala Jacob ne Melody nga butugenda okukola show nagana temulina akayimba ka Melody awo ate si munkubire kirabo bambi yafa 2018 awo mule mirembe Sharifa kirabo twafata nayo omwana oyo nga ayagala okukola saa 12 nga yatuuse dda ku mulimu nga tebamuwadde 10 no musumba oyo yatukola bubi naye bali bagenda namuleeta nno kugundi bali bagenda namuleeta ku BBS time eyo yafunira obuzibu yalwala kubanga eyo time Kahunde Sandra sagala kugerera Kahunde Sandra sorry lireke Sandra akola wamwe emikolo Dalini namatovu time yaviirayo divorce tonjokesa tugende naye maaso so yaviirayo then noyo naye bali bamulowoozaako bamutwale kubanga kyali kikola bulungi nenga omanye enteekateeka za Mukama n'afa omusumba oyo yatulimba nnyo naye alimba musumba bambi naye yatuluma it's okay yatuluma so awe tuli ne musumba Deo omwagala talina tabu akubirako ku simu twogera Deo twogera kudde ku managinga TV eriwa era jimane twade twogera okosejjo nanga makati netagisa ki TV eno kuddamu kubera ku ntikko namuga wetagisa milioni ngana nanga bajangu ku Sunday twogere yakati ngenda kubako myawo njabadde ku BBS baseye maganjo muganda wange sene zigenda kubayo zava mu kibuga zire mu kyalo maganjo si kyalo na eri na wala munange na kati najira vita vina gaira babuno obusiru nabezaawo kati kakalamu kati nikakalamu agenda mujja ko ali Canada tujja muyita akomewo bale banga ABS mbu naye yakola ekintu mbu yaddamu neyita ate abakozi baayo bani manalujja Aisha ate mbosere eri UK kala nadda kala ali Bungereza kala yali bogerera eri Bungereza bulula kwebeerako bambi kalo yenno yali mukwano gwange kalo ayagala nnyo radio eyo kalo yali radio kalo yabadde nesunze e Bungereza ne kalo ngenda kujja ebintu kale embosera kubanga wetukoma ku kala bantu bajja kuloza kalo nanto kalo embosera embosera ya IBS yali na ku radio Simba mwisho wagenda kusimba noko nasiri kyetwala nakowa n'ebya radio nabikowa ndi mu byange bya YouTube ate mwe nkwa mulimu ku radio yange nja kukola nja kuddamu kola nja kola kati nsagala onsasule kubanga tulina sente oli munako ati wange gwa bansasula buli wotula buli wokwata kazinda buli wokwata ku konso bwoti nga nsasula teeka yabiri Yovani TV ki yali ekikola bwe kityo anti gumuli yali akola yali asoma akapapula bwembo ngasoka ku 9 ngozoka kusasula asasula sente ate TV ngata akola sports awe tuli munna bana musajja waffe ali Kenzo ali Octopus ali ku NBS Yakob ekisoboka ali Yakob
Olubuto lwali eno nga atambula n'enkondo mu motoka. Nga abantu lasooka dusigama bwati. Yakogga yasigaza buddugavu. Nina aweleka kiki ekyamutuukako? Simanyi oba bwavu. Ali yaite mwavu. Octopus. Octopus ayina mukaka sendeke. Namulirawo nga ayogera omupiira gwa goni gwa Afcon. Kusanyuka Prime. Anti. Nakogga. Ali yakogga. Bambi. Simanyi oba ndowooza oba yafuna oba omanyi waliwo ebirwadde ebirumba. Aka yafuna pressure lusanasima. Bena bijja lumu. Nati kwe kukogga okwo. Bangana endwadde nnyingi bwe zeegatta kabakawuka. Panna inedda. Anti ngambye endwadde ugase nnyingi. Nze ngambye oyinza aba yafunamu ekirwadde lwadde awo oba manyi abantu balwala ebirwadde. Naye Kenzo yabaaki? Kiki ekiruma Kenzo? Atya. Kutomulabye? Kutomulabye Kenzo omusemberera bwoti. N'omutulu ya bwoti mu maaso ogenda okuddamu tunula bwoti nga tokyalaba. Lwaki? Nange simanyi. Ali muluma ati? Simanyi. Kuba kati Kenzo ebintu byagambye obusemanyi Bobi Wine amubbako ennyimba. Kenzo abadde ki? Kenzo agamba nti oluyimba lwe waali luyannimba. Bobi Wine yalubba. Olimba siri. N'alukolamu promise. Kakati bali njagala tulangaze ebintu bino abantu babitegere bulungi. Lindako nga bw'oyogera sooke tukateekewo wano akaloboozi. Kuba kati yafuna munnamawulire woono mumanyi. Ayina Blaze Media. Blaze nga ayina abantu bangi ku gundi. Gira emitwalo ameka 3. Wandi no bangi abo. Blaze yatandika dda okwogerera firimu. Kamunyumira. Wakamunyumira. Teka wano. Tunamo obuzibu bw'ensasula. Miki yali mukama wange by then. Nga bwe tumala okuyimba abawo butali butuufu. Ekyo sijja kimulenyeza ensi bw'eyita ate fena twali bato. Naye waliwo obusonga kati for example nayimba oluyimba olwo sonyiwa munno bw'aba yeetonze kansooke na luno naye nze kyensaba yandimbuulidde eyo gye yagenda yafunayo mundi gye wayimba ne Miki eno kulanga mukama waffe ayimbi if you renew a promise I will never did that strings nengamba kama waffe aleka yafunyemuka inspiration mu luno oluyimba ne lumunyumira ekyo nenkireka kubanga olaba olulwe nga n'oluno olwaffe if you renew a promise yanimba naye nze kyensaba yandimbuulidde amunyumira nnyo mba ndi awo nyimbye kamusonyiwe ng'ayimba nasonyiwa muno baba yeetonze ewa omusonyiwe yandumanyi nokula naye afulumiza omukyala babanga yeetonze wandivaawo emitawaana kati nga nyina okwesegamu katono kati ate omukulu enyimba we zamunyumiranga ng'akubamu ebivuga ng'ate ennyimba nzikolera mu studio ye kati nga ndowooza kuba eri yi studio wayagalayebboosi kati omukulu Bobi Wine yabba ennyimba za Kenzo bw'agamba naye kati kambuuzeemu oluyimba luli lwagambye yannimba ne promise bikwataganira wa? Kenzo alina ekizibu kimu leero saagala kuyingira Kenzo naye ebintu ebimu oba tuyinza kubyogerako tutya kale tuve ku ebyo ennyimba zino ebbiri ate kisooka n'oluyimba lwagamba olwo lwasoso lweyeekubako terubangako lulwe yannimba si luwe lwa Miki Wine yaluleete Miki Wine Kenzo yajampinga ku Miki Wine okitegeera so oluyimba ate ze ennyimba zaalingayo eyo nga tonewoza azikola eyo mugundi mu Dream Studio okitegeera so kati ebyo byagamba byonna bino sooka n'obigategatamu naye kituuzayo ku kiri anoonya kantu katya just kubeera abali Eddy Kenzo abadde asidise nnyo anoonya keeripako anoonya akantu atambuleko mu mawulire lwe Eddy Kenzo kati yafuuka tiktoker atya content creator waate atuwaayo obuntuntu awo oba kitegeera kyenkugamba Eddy Kenzo kati takyayimba ne byayimba tebikyanyuma kyobula views kati alina ntono Eddy Kenzo twatuukanga yakubanga millions of views Eddy Kenzo twatuukanga omwezi ogw'ekumi oba ogw'omwenda buli mwaka nga ne Uganda yamaze ddotuwa list wajja agenda okuyimbira omwaka gwonna ali mu Gaboni ali Gaboni ali Nigeria ali wa Rwanda wa ne kati nze mba ndi awo ndwana okuwuliza kati music byayimba mba ndi awo simu yange agiddeko Nyamutolo bali mu nsiko banoonya Kadoma okitegeera kati Eddy Kenzo olaba kye yafuuka banoonya ki bali mu nsiko saawa 6 gwa kiro bagenze kusima Kadoma International Stability Award winner Grammy nominee unoonya Kadoma bali mu saawa ezo
kati oyo Eddie Kenzo ali mukola buntu takyayimba Eddie Kenzo manyi Eddie Kenzo bina bya yanoonya mu music industry yabifuna ali anoonya sente yazifuna komanyi kati Eddie Kenzo mu Uganda oba oletinze ye muntu asinga sente ku account ennyingi kale nezibanga teziri ku account ye eya Eddie Kenzo oba Eddie Samusuza eziri mu federation zayinako signatory ng'asobola okuzijjayo sente nyingi buwumbi okitegeera kati wano nkugambira wabanga alina obuwumbi kyekimutwala mu nsi ezo ogenda okuyimba ati kyekyenkugambye nti takyayimbayo yakkuta Eddie Kenzo yabooga yakkuta takyayimba gw'omulaba ayimbawo kugambye nze kugambye giri emyaka ena emabega in fact even before covid teyamusanga wano okitegeera yamusanga eyo mu nsi z'ebweru gye yali agenza okuyimba yagamba we gavumenti weyayo Eddie Kenzo wagenda otuukanga mu gw'ekkumi ng'ali bukuti worldwide nga ne mu Uganda taliimu kivula amaka gaali gamulemye nga takyabeerawo yali oba ewaka esseguku myezi 2 n'ennaku 4 ng'asula eri mu pala apartments Lema ng'amusudde mu nnyumba Lema n'abeera mu nnyumba emyaka egyo 2 n'emyezi 2 era Lema omukufuluma ennyumba anti Dr. Muzali amukwatiddeko ensawo nga bafuluma namusokana ani yakwatiramu n'ensawo Dr. Muzali yakwatirako Lema ennyumba nga bafuluma ennyumba y'esseguku namuga kasoke neebaza omukulu n'agenda webale tukkiriza kusula mu nnyumba y'emyaka 2 n'ekitundu kati Lema yali asulamu ne gundi yali asula mali kati yalina ebbeeto erikola kyayagala omusajja abaleseewo tabawa bujambi tabalabira tabawa mmere aliyo mu Gabon Guinea Bissau Guinea Bissau gyasiiba gyabeera tumulaba bifaananyi ng'ali mu puulu okitegeera so Eddie Kenzo yatuuka Eddie Kenzo kyonna kyanoonya yakifuna okitegeera so kati yeeguyo bayimbye oba tayimbye kati bino byonna byakola kati ali mu ssenga avudde mu ngazzeemu talina nnyo kipya kyakyatuwa yazikira yaggwayo okitegeera kati kuba twalegenda otuukayo tuti guli oba myaka 2 egiyise ngoede Eddie Kenzo festival yatukoze eki yagirangiridde dda kubanga yali yewaddeyo nti guno omwaka waliyo festival buli November agenda kuba ng'akola ki ng'agiteekayo ne kati tannaba naye alabye ddala kyayinza okugamba abantu tateekeyo festival nga tewakola ki tewali Eddie Kenzo ali mu ssente era ekyo tukimwebaliza Eddie Kenzo ali mu gavumenti Eddie Kenzo ye presidential advisor on creatives senior presidential advisor abo ba senior presidential advisor batula wali ku Kampala Kingdom office ebeere ejjudde buli kimu bakolerako n'abayambi nga 2 bakolerako n'emmotoka oba 2 n'omusaala obeera ofuna ne financial year sente ezijjira mu nnyongereza balina okuwaako omutema kubanga gwe presidential advisor on creatives okitegeera n'ekizibu Eddie Kenzo kyalina be bano abantu boyina ti beautiful but unlucky otukizza ku muwala Eddie Kenzo talina mukisa Eddie Kenzo abanga alina ekisiraani oba ekipali nti bali muwadde wa senior presidential advisor naye n'abayimbi tebamukkiririzaamu kubanga ekyo ekifo waliwo abantu abali bakyagala omanyi meeting ezaatuulanga n'obusimu bwalinga buyita nga Lagadi ekyo ekifo akyagala ekyo bwa advisor omanyi Lagadi be yakola n'okujja okwesimbawo abeere gundi Lord Mayor wa kisanja ekiwedde ng'ayagala agezaako kusemberera gavumenti ate bamuwa obwa advisor kubanga yera gajja akkiriza nti abadde mu industry eno over 50 years n'okusoba okitegeera akulidde mu creative akulidde mu kuyimba era abayimbi abasinga baabulira bubi nga ne Chameleone ku omutadde okuba nti Eddie Kenzo wadde Chameleone yawerekerako Eddie Kenzo mu State House nete yali mu mativu nibe bikulu si mu mativu olwokuba nti Eddie Kenzo gwe balonda okubeera senior presidential advisor akifuna atya ali kati byebyo ebintu ebimu nti ebintu ebimu birimu ne kubeera ng'oli oba oli otya anyway Eddie Kenzo byonna byayogera ku nnyimba simanyi banziba ennyimba simanyi bakola ki ebyo byonna jasi byatuwaayo kantu tubeere busy abo Eddie Kenzo bali ku mission bali ku payroll bali ku sente za gavumenti era Eddie Kenzo kino kyonna kyavaayo ng'akuba Bobi Wine eriyo omusala guba gweyongera wakati Bobi Wine tuli mu position nga buli muntu amunyeenyako kubanga Eddie Kenzo yakkiriza agamba kati oba ki nze Eddie Kenzo ngenda mulumba head to head gundi Bobi Wine ngenda mulumba head to head okitegeera kyole muntu ajja okuva Bobi Wine agambe nti mulidde kiruddu namba aveeyo ayogere okitegeera kubanga yakimanyi takyalina kyakufiirwa Eddie Kenzo alina sente alina emmotoka kati ziringa ndowooza 7 za bbeeyi ennyumba ye eri awo munyonyaawo mashoni eyinza okuba omwaka ogujja mu gw'omusanvu tuyinza ogiyingira naye ogitunulako booti n'odduka ye muyimbi agenda okuba asinga ennyumba ennungi mu Uganda eri munyonyaawo tatagimaliriza
asula buziga ku lusozi waggulu abantu bonna ab'ekibuli aba abalengera ng'asenya amannyo ku makya ali ku lusozi waggulu nyumba ya bbeeyi ebuziga tesulayo munaku nganze okitegeera Eddie Kenzo wano ku banka records wawe Esalamu wadde ekyapa kiriko abantu babiri naye it's okay wawe kuliko ani nani ate yavaawa kati tetugendayo Eddie Kenzo ayina sente ku kikyapa bakiriko babiri yaliwa yali nani nga tannafuna Nyamutoolo Rema kati teekawo Leema oba oyagala munnange Eddie Kenzo ne mulaba bino byayogera ku Bobi Wine ali ku mission asasulwa okitegeera era bamanyi n'omucekinga mu waayi kakati kiki omusajja nguwo sirise sente zaffe tukuwaza bwerere Nyamutoolo tujja mujjayo nno yewwa ne bamuwamuwe ate wakamulabira bbanga ki kugabe Eddie Kenzo Nyamutoolo kasa yafuuka minisita Eddie Kenzo naye n'agamba nze kati lwaki mba nkuumirwa mu ggalale nenatandika okwejjayo tetwali ku comedy store anagamba nze gamula bano yenze bawa Nyamutoolo nze namuzalamu n'omwana yenze Eddie Kenzo wamuwe Masaka yenze ne lulinga yalinga tabyogera Eddie Kenzo abaza mission era ono mukazi sayati yafuka state minister for energy and minerals development wallahi billahi tallahi yandibadde mu ggalale emyaka 15 ng'amugirayo ki naawe ng'amugirayo ki ng'amugirayo ki Nyamutoolo yasinga abakazi Eddie Kenzo bayagadde oba abakazi abeepikira Eddie Kenzo babagala okubako ne Eddie Kenzo oza baki yasetulingana Nyamutoolo yalabanga omukazi mugezi omukazi asobola omutuusa buli wamu gwekimanyi Nyamutoolo asobola okubuukirira Eddie Kenzo appointment ya president ne bagenda babiri ng'omukyalo namugaga gwe president nayo appointment nayo kubanga bano ba minister ba cabinet minister abalaba oba buli Monday kati asobola osaba appointment state minister wa energy and minerals development abeera wankizo nnyo mu economy y'eggwanga wasabidde appointment n'omukulembeze naye oyakiro sawa 9 etokote ennyonyi kubanga be bamu ku bantu ababeera bayimirizaawo economy ye Uganda gold ebibugaga eby'omuttaka amafuta bali mu gasi meebunyola eyo Nyamutoolo yavunaanyizibwa ne Dr. Ruth Nankabirwa so kati Nyamutoolo asobola osaba appointment president n'agenda ne Eddie Kenzo naye n'ayanja ebibye ne senior presidential advisor Eddie Kenzo yakyagala dde ekifo kugaye buli waddayo ewaka anti omukazi banyuka sawa 11 omukazi w'offisi ye eri wano ku Amber House nga gundi ku Wakazi House eno gundi Amber House offisi ye eri awo state minister wa energy atulawo ne mkyala wadde saa 12 bakola bati anti kati buli wadde saa 12 nga azeeyo ewaka kati Eddie Kenzo yawulira buyaga mukazi wange minister juga buli bakyogera bakulembeza nnyo omukazi minister kati Eddie Kenzo yajagala dda nga katisi bagambe Eddie Kenzo presidential advisor fera tubeere mu kintu kyolwa yavayo n'alangira nti nze ndi wa Museveni abayimbi bonna abakolagana kunyeeko ne gavumenti ne NRM tebalangiriranga babeereeyo bwe bati okujjako Bebe Cool ye kimwebaliza nti ye yalangirira bakusasira baveeko naye bakozi ba ssente Bebe Cool mukozi waaki Bebe Cool ate ye ebyo birala ayina ebintu byako wekima Bebe Cool ayina ebintu byakwasaganya ne mu entertainment industry muno ng'abantu bebasinga tebabitegeera nabitegeera Bebe Cool wankizo nnyo abantu amanyawe bino ebintu devotion ino kubitegeera Bebe Cool tetukyamulabira mu eris biri ebintu byokuba nti simanyi beekubanga ebikone ne Bobi Wine ebiki kivula kati n'okulumba Bobi Wine amulumba kitono akola kati ebintu ebyaddala ezo nazo appointment z'olaba walaba wano Tamale Mirundi we yafa gubayisaamu ssente zijjanjaba Mirundi naye nga Mirundi yali senior presidential advisor okitegeera for over 15 years oba 13 years or 14 years bali balaba kuyita mu Bebe Cool okitegeera but kitegeeza nti Bebe Cool naye si mutono kati w'amaanyi Bebe Cool w'amaanyi nnyo ne mu media zino ezaffe ze tulimu Bebe Cool w'amaanyi Bebe Cool akuba essimu emu ne bakugoba ku mulimu egi ddagala asibwanga okujja ku NBS okuva ku NTV that was Bebe Cool's gundi kwogera nawe yayogera nabo atya omwana mumuleete ne bamuleeta Bebe Cool gende twali ku Serena Bebe Cool yali alonkinga kivulo kye oba yali friends of what time awo yatuuka yali 2016 2017 ng'ebivulu Bebe Cool abikola kumukumu mu Serena awo life of Bebe Cool friends of Bebe Cool biki awo ni kati golden heart kati ebivulu ebimu bye yakola waliwo ekimu Dagala Silwanga yali kye ya producinga era nawali ku kamera n'akitulaga teno show yabadde produced by Dagala Silwanga oba n'omulangira Ndawuso oyo nzijukira
bebalinga ba producer ba sheyo president alioka tusomera ekiwandiiko mu show alioka lete muwala we Sofia Bia tatusunire nanga akawula kakyali katogwe katiza kalinga myaka nga 10 netusanyuka nnyo so bebe kulu takyali mu bali eno omanyi eno government ogira government ebaddewo emyaka 4 waliwo kati abantu abagiina waliwo abantu kati abagiinamu emigabo wakitegeera kati abantu abalina emigabo mu government eno ye bebe kulu oyinamu kigwe ani nze ndi munako siina so kati era abantu abakyabeerawo ne batandika okuva bebe kulu ku social media biki they don't know tebamanyi zabe bikulu kati muluba kitono mwogerako kitono bizonto byasanyeewo naye omanyi lwaki basanyeewo yakule nga tuvudde ku mpewo bebe kulu yabeera amanyi kyobola yimba kayimba teka sente woolaba ayi bakyayinza okuddamu abo babizonto ye kati bakyakola bona kutidde baba wadde milioni 2.5 ekyo kyakutuka Julius bamuwa sente Serwanji yes bamuwa sente bane yabawaako okitegeera kati nga tumaliriza mayibire ebintu ebimu tubyogera n'abantu bajja kutukyawa muyina okutukyawa bagenda kukyawa gundi yavuddeko era nze nesanga ekyana ky'omukazi ekigamba Piero ekitembera Piero yu nja kiyira obusa Piero yinati yagenze yavuddewo bagiziza mu NRM munda era omwana yakoze katyuni ng'alaga nti mutani wa muzeeyi yavudde mu basi ne steering kati yalirekedde baani utemuna bakutegera bintu bino divorce government yakyuse dda etya yajjange yafa akagumba k'entula mwe mukyali wano Piero yukasaba agijjewo kiri kyali kigumaza kisinde ekiri awo ekitagguka ekitayingira ekitafuluma kiri awo aleka so mukulu bamu obwa minister kati bakijjeewo kati nze kankubulira engeri bana basajja engeri bateeseteeseemu ebintu Piero yu yavuddewo era muhozi yagenze kutwita n'atwitinga n'agamba mudde mu NRM bakabanda bonna baali beesambaze baani kati nsaasira nnyo bagashumba batali mu NRM bo basigadde awo nampa wengwa ne bali bagundi baani bakabanda bo bazzeeyo mu NRM era bajja kwesimbawo ekasambya era nga yeesimbyeyo mu NRM kadi NRM kakati game eri bweti 2026 Museveni agenda kuwangula akalulu nze yombaga nze ngenda kubanyizaamu ku kana akasembayo 2026 Museveni agenda kuwangula akalulu kuba president okitegeera wamala okukawangula kati muhozi jukira obuyinza obumu babukyusa ojugala ali nga Mbadi akyali mu office badira obuyinza bwa president obumu ne babusindika mu office ya CDF okitegeera kati Mbadi by then waliyo Mbadi jeno Mbadi yakolako omwezi gumu ne bamukyusa okitegeera ne basindikayo muhozi Kayine Rugaba kati obuyinza bwayina muhozi Kayine Rugaba mu CDF office eyo bwekanakana n'obwa president sina sikindi ng'amusinganako n'ebyo abantu tebakola ki nga muhozi asinga ku president asinga ku president ninga abantu tebakola ki tebabimanyi kati empicha eri wano 2026 muzeeyi agenda kuwangula akalu kuba president okakasa n'ekisanya tagenda kifuga kimalako agenda kuwumulira ku myaka 43 Gaddafi yawumulira ku myaka 42 agenda musinzaako gumu muzeeyi agenda tufuga emyaka 43 kati gino ebiri egisigaddeyo kuweza 45 muhozi agifuge agenda gifuga ati agenda gikwata kwatya wano okulonda kasakuggwa CDF agenda kukyusibwa muhozi ade kuba vice president olaba empiki gweraga Jessica Lupo bayinza okumuzaayo mu education gye yali kati n'ebyobufuzi obimanyi sula nkubalira nti nga bino abantu tebabitegeera ne mujja kubitegeera mpola tambule mpola Jessica Lupo mama vice president ayinza okuddayo mu education oba kumusindika ku advisor oba kumusindika abantu walala wonna okitegeera muhozi agenda kujjanga vice president 2026 mulishafe ddako okitegeera kati wajjanga vice president juga Museveni agenda kuba wangudde akalulu ka 2026 atufugeyo peacefully kati wali eri tagenda kumalako kisanja agenda tufugayo emyaka egi 3 juga muhozi eki ye vice president agenda kumulonda agenda kujjawo agenda kufuna omuntu yenna agenda okuzza mu CDF tetumumanyi nenga muhozi agenda kufuka vice president kati agenda kukola nga olaba Biden we yakoze
nawa Kamala aha tuka ng'omukulembeze entegetege zikufa mpi okitegeera ate kyasobola kumalako ki kati nga Biden bwe yawadde Kamala aha nga bwe yawadde Kamala yamwenda osinze mu November bagenda kulonda Kamala kati ye Museveni kyagenda okukola agenda kulangira agambe bannaye si kyesobola naye etteeka ligamba ki constitution ya Uganda egamba ki nti omukulembeze wabanga tanamba kumalako kisanja nga boolaba gundi Magufuli yafane wa mukyala Samia Suluhu n'afuuka president Museveni agoberera amateeka kyotamanyi ti Museveni wakera ku macha nava ku bufuzi kati saawa zino tosobola kumutwala mu ICC mugundi International Criminal Court ko nga bagenda kuba kubisa amateeka ndi constitution we nagikwata munga nyongeza ebisanja baani abakikola nti babaka bagoberera ki mateeka buli kimu agenda bakubira dots ku mateeka kyobola banti weyagambe nti Kyagulanyi ne NUP bamubaka milioni namba yabagabe bagende mu kooti kubanga ye akimanyi okitegeera akimanyi nti ye bino ebintu bijja kubeerako accountability kati tudde ku kiri Muzeeyi tagenda kumalako kisanja kino ekya 2026 ng'awangudde agenda awo oba nabaafuzeeko ebiri oba gumu kitundu naye nga agakatuna mugulofira mitoketa gonja tagenda kimalako kati bagende mu mateeka ng'era akyaliwo awo atulaba bagenda mu mateeka tuba tujjayo ekye Tanzania Samia Suluhu ne Magufuli immediately muwozi aba akola ki aba amalako ekisanja kya taata we ate bwe kiggwako of course ate bwekiggwako nga tufuze bulungi ate kati kiba kiddako kuddamu kulonda ate kuba tekugenda kukyuka nnyo kubanga data wali abalondesa akalulu webali electoral commission yuweri byonna bamaze ddo bifunza webati kaliza Kyagulanyi n'abantu bekyemusaba abana ba NUP kibalina okukola mukadde kano kuba gamaze magaka tunagali nti Kyagulanyi 2026 tebasobola kumuwa ntebe era takirowoozaako ekinene nnyo kyayinza okufuna 2026 Professor Bijjawo anti nze nkubuulira ekinene nnyo kyayinza okufuna 2026 babaka ababaka bajja kubafuna era kyalina okukola okulwanako essaawa zino okitegeera abafune kubanga muhoze banamuwa ekisanja ekyakimaleko Kyagulanyi ajja mutagazaamuko ekyo kyo kisuubirwa ye atajja kumujja mu ntebe kubanga Museveni ajja kubaawo ng'amuyambako gundi zino nga bwe zitambula you don't know kati Muzeeyi agenda kudde lwakitula yonna gy'anadda oba agenda wummulako oba agenda ne wanaabaawo tabomba tagenda sasobola kudduka agenda kubeerawo wano ate teri ajja kumujjawo twagala asigale wano okitegeera kati bye ebitibo bye ng'avuddeko ng'awummudde abasoyita mu kibuga nga talina buzimukuuma iyi bulungi nnyo bulaba n'abantu abeekalakaza Museveni yatutamaawo ne Museveni ajjaawo olabe wona abayo wadde awanika akacupa k'amazzi akaweddemu nti vaawo tosobola okweka bukwese mukira bwoto kubanga Muzeeyi kati essaawa zitokyayinza mukolako bulabe kubanga mu mutima gwo n'obwongo bukugamba Museveni agenda kufa emyaka gye gikoze eki giweddeyo kati omuntu gwolabira ddala nga aserebye gwoyinza omukolako obulabe ogamba kasa asigazayo emyaka mitono okitegeera abakulembeze we batyo bebakola kale Museveni ajja kuta obuyinza peacefully era bano bannamyalo bebalimu simanyi komanyoko transition simanyi bino ebya pero yiwe babaddeko byonna byakiguumaaza bano abasajja bamaze dde okuteekateeka eggwanga so kati Bobi Wine kyalina okukola mukadde kano n'ekibiina kye kuba kati kyekiriwo mwefudisi batagala babaganyina okuwandiisa ekibiina DP bali awo nabo bali mu kutagala mbuga yabyeganye yagenze munveeko temunsonseka kisokomite sirya munveeko siri mu DP zeni wa NRM anti bwe yagambye twala press conference yakoze anti bana bamutembeeta bano bamukaya simanyi bani bamukaaku bamumaike mabike abo baagwa bava ku maapu bakyalina eri enkola enkadde tebamanyi nti ebyobufuzi bikyuka buli lunaku kati omusajja akyusiza obuyinza nebba abantu tebamanyi munnange wakati gwe wandibadde ombuuza pero yu n'amaanyi ge yajja nago abasajja baawaganga babeera ku bituuti eyo era ffe tudda mu buyinza naye watyanga pulezidenti n'akikola ku kisanja kino naga nti guno omwaka ngenda wummula kuno tasobola kuba tubuzaayo omwaka gumu tasobola kikola kati kubanga olwedde takyayinza kati wakikolera essaawa zino abantu bamanya okitegeera Museveni akyalina obudde naawe nensi naawe ensi agibaddemu emyaka anagoloza abantu bana abasobola okumuteekamutabani yagamba nti pulezidenti addako era agenda atajja ba civilian ati kati kyekyo bano abasajja bakera ku makya bakola enteekateeka ate bino ebintu byonna bye bakola oba oyagala oba tuyagala tugenda kubigoberera tugenda kubigondera ate tetugenda kuwekalakaasa bino abantu bagamba era bannange Museveni wavaawo tugenda kukuba embuutu teri
Museveni agenda kuva ku batotegere na kutegeera ate kuvira kujja kula kiwandiko ku Facebook nti avuddeko amateeka abalamuzi bajja kubanga nkaga mu 8 ojukira we batuula bano simanyani gwali abalamuzi bali abangi nnyo bali koti y'abantu koti ngola abalamuzi we batuula omusango gwaje ne gudda mu koti y'abantu abalamuzi bali mukyale yavayo n'agamba nti ye songa yazirabye zitambula okitegera omusango ogwo abalamuzi ojja kubala wano n'ebigandula nga balinga 108 kati abantu abamanyi ku transition eno bamawu bakimanyi eggwanga engeri gye ligenda okutambulamu okitegera era abo bamawu ojja kwesanga nga muhozi wafuuka president bamawu nga balinga ba vice president oba okitegera kyenkugamba nga byonna biri mu pipeline webiti bitegeke kati Kyagulanyi kyalina okukola essaawa zino kwongera kuyiriba babaka kubanga yo NRM oba okkiriza oba toyagala erina okufunamuko kasabati koli kagundi kadawuni foolaako nga muzeeyi avuddeyo ne muzeeyi jjukira agenda kuvaawo agenda kuva bubi mu ntebe agenda sigala nga sisitimu yonna agiina bulungi ngera etambula bulungi oba kitegera kyenkugamba so kati afuna ababaka babeere bangi kati zisi ku luno akaluka 226 kuba ye entebe tajja kugifuna kyayinza okufuna anti kati tukoma wano mu bigambo naye mu sisitimu nze kubula ekiri mu system nga bwe kigenda okutambula bino kati enteekateeka zaawedde dda babadde babuuza mu lwabogo omuleseyo nati kati bino gavumenti weba etambula wabawo abazoganyi ninga naabo abazoganyi bali ku missioni kale gwe wandimbuulidda lwabogo kiki abayomba ne muhoozi aba ayita lwabogo aba muyitata kwanga bayawasa sisitawe abeera mukodomiwe nsonga ki eyinza okugugulanya ne mukodomiwo bano abasajja babateekamu ekintu nti abo era beekuba era beewalana era biki bisobola okubaawo mu mawulire naye kyogaba Museveni asobola okubaleka muhoozi n'agugubana ne mukodomiwe nga biri siriasi weebityo politics abantu kasaba n'amutegeera nti politics si wa ssimu politics wa bwongo kutegeera bano abasajja bagenda kutwala eno ensi okitegeera tusigale nga tutunula bwe tuti zino zi peaceful transition abantu ze balinda tezigenda kuwapeninga kololo muzeeyi yagenda kera ku macanga okulonda kuwedde nga atufuzeewo emyezi 6 wakati transition entuufu ejja atufuze emyezi 6 oba omwaka gumu olabe ekiwandiiko nga kivudde mu state house oba wa tajja kulangirira ku TV nga simanyi state of national address muzeeyi yagenda kwogerako eggwanga mbu alekulidde ekyo manyi kyekitegeeza so ye tajja kulangirira bwatyo nga abalabi balowooza ajja kubiyisa mu biwandiiko Museveni agoberera amateeka muganda wange mutuufu omusajja ajja kuwaayo obuyinza nga buwaddeyo mu mateeka wakati yagamba constitution egamba omukulembeze wava ku bwa pulezidenti ani alina okumalako ekisanja singa tugenda mu mateeka vice president already vice president muhoozi ajja kuba mulonzi nga n'amagye yagawummula dda kuba tasobola kufuuka vice president ng'akyali mu magye agenda gawummula amagye bulungi peacefully olumala okugawummula yabeera awo ku bulinzi ya myezi nga 3 ng'ali awo tali mu active politics kubanga PLU ejja kuba yavuddeyo kati bino abantu tubagamba mumanyi abantu bagala nnyo bino ebintu by'okuddaawo Kyagulanyi yaddako oyo ye waffe awa pulezidenti ye pulezidenti era asobola okufuuka pulezidenti naye mu kaseera kano we bati kaliko gambe Kyagulanyi yaddako bapoozingawo banaye muwulidde embaata eno kati abantu abasinga ennyo okutuvuma abo tebalonda na kulonda okimanyi ekyo tebalonda nandaga muntu gwe mayire eno topic ibadde etagala olunaku lulamba abantu abasinga okutuvuma ku mikutu egyo gyolaba egyo TikTok owa tebalonda era tujja kubeera wano mu February nga tulonda nga bali ku TikTok nga ne internet bagigyeko dda balinza ate okuwulira update eziveene ewaffe nga bazizzaako internet oba kitegera kyenkugamba so babeerayo nga boogera era bo bajja kwogera naye si balonzi kuzikumbuze kati yagenda okwogera alondera walondera kyaddonde mulonderawa okitegeera nandiba mentioninze wano naye sijja kukikola kubanga si balonzi naye boogera balina obulumi nabo kubanga omuntu agenda okuva n'agenda ku kyeyo aba alina obulumi bwe ninza obulumi bwe tebunkwatako nze nkubuulira kintu system wetambula nga wegenda okutambula oba oyagala oba toyagala mu Museveni aweeyo obuyinza
Abo Kyagulanyi. Yeah, yamuwadde ki? Nga yamuwa, ye yabujjawa. Yani yabumuwa. Munsiko. Kati wabange ensiko ebibira babitemye. Ngati yabeera kikugamba buli kaseera nti nze nina ssente, nina n'amagye. Wano mu Uganda, in fact mu Africa okufuga. Okitegere okufuga. Wano mu Uganda akkiriza obagaana. Democracy wafa atagala. Kati abantu abagala okutufuga, bo bagala kuyita mu democracy. Bayite mu ki oba amagezi ki? Kyonna kati kiba kyayinza okukola essaawa zino tekiyinza kuyamba. Kubanga newo oyogere nnyo n'obavunza Museveni mu bazungu, Museveni talina nnyo kyeyetaaga mu bazungu. In fact bamwetaaga ennyo. Bano abazungu babeera bayuza. Nti bo batambula na mugendo, batambula na baliko. Ojjukira wano Besigye nga ye leading opposition leader. Abazungu bamwettanira. Buli wiiki basiba najja na nkumbi awo. Bagenze simanyi bano basimanyi babiki. Ba diplomati bagenze kulaba ku Dr. Kizza Besigye, bagenze ne Kasangati wa. Because yali kamaki. Musanyalazi. Kyagulanyi yagayina. Bamukola ki? Era naye bajja bamulaba biki. N'abazungu sibe bafuga ensi, sibe bafuga Uganda. Bala abazungu babeera bakubi bazaala. Bo babeera batagetinze. Ndi kati bwe tugenda twabangula ensi eyo tujjayo ki? Kubanga bakimanye bunyola amafuta gakola ki? Jegali. Gasimwa. Kati bo babeera bafuka sinzaawo. Amafuta etugajjayo bo bakubi bazaala. Nikati bana abantu bana batembete ebyobufuzi lumba baba balowooza nti era wogera n'ojonkera Museveni, abazungu bakyawa Museveni ne bakyawa ne ba minister be, era mu government n'ekyuka tajja kukyuka. Tajja kukyuka. Okitegeera? Tajja kukyuka. Ensonga muzulidde bulungi bannange sula flexible. Nebo bagenda kuyomba mukko nange mpulira omuto mulinga guwuuma. Bajja kuyomba. I don't care. Ate gye banaakoma okuyomba nja kujja ate mbawe ebirala ennyo. Okongera okunafuya ekyo kye bakkiririzaamu. Wakitegeera? Obeeweredde naawe. Nange mbeeweredde bageze bayombe. Katolinga bagaati bayomba. Abayomba bayombe naye njagala oyombe ng'olina ky'osinziirako kuba we nadda ate nja kuba nafuya nnyabo abayomba. Kwanza divorce teri kye simanyi. Akusasudde ku lwanca Kyagulanyi. Anti amaanyi oli mu kunafuya amaanyi g'abantu. Ate ekyo nakyo kiba kikyamu. Buli muntu alina amaanyi. Lwaki olowooza nti nze wenjogera ku nkyukakyuka mba nafuya Kyagulanyi? Kyagulanyi wadda mu buyinza tagenda kufuga yekka. Agenda fuga nani? Agenda fuga n'abantu. Babani? Abantu bangi, abantu bonna era bamukkirizamu. Ogenda kuddawa? Ye Museveni wajja mu buyinza yaddawo. Ate na divorce muleko kutiisatiisa abantu. Mbwera mwabadde boogera obubi ku Kyagulanyi wayingira mu buyinza simanyi tubagenda tuliisa sapatu. Tebiriiyo naawe. Ate Kyagulanyi wadda mu buyinza ffe aba twetaagana nnyo. Bani? Ffe ababadde bamukola ki? Mbadde mumujonkera. Ffe abadde bamujonkera. Politikisi bwate bwabeera. Museveni naye we yakola ki? Museveni yajja mu buyinza. Nange nteeka mu kifaananyi. Be yali ajjonkera. Yabasembeza. Nange nteeka mu kifaananyi. Wano wetulaga divorce wagenda kubeera wazibu nnyo kubanga abantu tulina okubagamba ekituufu. Nteeka mu kifaananyi. Abantu bano abatembeta, abantu bano abatuvuma si balonzi. Wena nandaga muntu tamayina gyalondera. Wala isinalya naye nja kulya. Nteeka mu kifaananyi. Nja kuteeka gwoli wa Luganda naye abantu tulina okubagamba ekituufu. Kati bwe tunaakomawo njatogere ku project ya Genosale ne Namunke. Bannange. Twogera bannange. Omwoleso Jacob ono teyalidde. Salidde mani. Batukoma tugenda kwogerako ki? Omwoleso ebyabadde mu mwoleso. Abantu tulina okubagaliza ensi Uganda. Osagala divorce. Abantu badde baweddemu omwoyo guli eyo gwakwagala ensi yaabwe. Nze nabadde sikimanyi nti ebintu ebikolebwa ekapeeka. Nti omuntu ava kuno n'agenda e Dubai n'asuubula teyiro. Okitegeera? N'agenda e Dubai n'asuubula teyiro. Nga ziri wano ekapeeka mutwalo gumu. Nzijukira waliwo omukyalo omugula yinkyazanga kuno ku channel yange. Yajja ali trend ku byalina okwogera. Ndi onafuna akazindaalo yogera bino bwe biti twagala okuwulira. Kati kuzipano ze mubeerako katwadde muri haso. Sebadde muri haso njogera kiriyo divorce. Ojja kwagala enamukekera badoga. Mbadde mbagamba nti abantu ekibajja kuno n'ogenda e China. N'ogenda e Dubai n'ogenda mbogenze kusuubula simanyi nsawo zino zi suitcase. Funa omutwalo gwo gumu. Genda wali mu Namunkekere. Genosale nange. Genda ekapeeka. Genosale. Ate banga Genosale bino twabiraba. Simanyi oba biraba. Era nga atayogera mu email. Nenga bambi. Nenga batinga kubaga sensi yabwe bambi. Abantu bade beekyaye nnyo. Bampeye ebina.
Ebinanga bingi. Babimpi. Nze manyi kyengendo bikozesa. Nga bambi. Nze kati neewaddeyo kusomesa abantu. Kubaagalisa nsi yaabwe. Abantu bade baweddemu essuubi. Nze kye nalabye ekapeeka abantu baavudde Kalamojja, abantu baavudde Wabudadiri, abantu baavudde Nakasongola. Simanyi kigenda kuzija ku Kyagulanyi. Nze nadde sirabangako olaba bujjo tugamba nti omwoleso ogubeera mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo gw'amaanyi. Naye kyabadde ekapeeka. Ate kati ng'oyagala tusigale nga tukola. Ng'oyagala tusigale nga tugenda mu maaso. Toddamu kugeraageranya bintu by'amakulu nnyo ku bintu byammwe. Kakati bwemba walidde. Ate ekyo nakyo kikyamu. Bwemba walidde. Ekyo nakyo kikyamu. Bakwekubezze. N'ekigambo oyogedde ku kintu ky'abeene enkuba yina etandise okutonnya. Toddamu kugeraageranya mwereso. Oguyiye enkuba balinza okoza nnimba. Oyogedde ekigambo ate ekibi ennyo Sula. Mbadde nkulese. Ebintu ebibeera mu lubiri. Sula. Tugenda kulwanira wano nze. Toddamu kwasama bintu bya kisiru. Kale. Toddamu bintu bya kisiru wano. Nga bannange ebintu kale ye. Toddamu kugera tosagera mwoleso gwa Ssaabasajja mu mikolo myoleso gyammwe. Bintu bya kisiru naawe. Toddamu kisazeemu. Sisobola. Kisazeemu Sula. Tojja kuddamu kudda ku sheeno. Timujja kudda eri mulye ssente z'amate mujje mutusumbule. Walidde. Geno olabye? Ogeraageranya. Geno olabye? Bano baakojera. Nedda Sula. Tudde mazima. Kisazeemu nti tugenda kwogera bya kisiru. Omwoleso gwa Ssaabasajja ebbanga lyonna gumazeeko emyaka gumaze abalimi n'abalunzi bonna bafunye omwoleso. Onanso gwogerageranya. Twagulabyeko wanaawe. Tewabaddeyo. Ani yabaddeyo naawe? Kati bw'oba tewabaddeyo ekyo kikyamu. Ate muddamu kugeraageranya myereso. Okuyingira kwabadde bwereere. Toddanga. Mu lubiri muyingira musasula. Sula oli kyali wange. Toddamu kwogera bintu bya kisiru nga tuli mu kwogera ensonga z'amakulu. Omwoleso ogwabeene ogubeera mu lubiri n'okugeraageranya myereso. Kale gwabaddeyo. Guliwa bagwogerako wa tetuli kubyogerako abasuubuzi bagenze bakimenya guliwa layisi wano gundi abajja mu sento luba yani ono lubusulwa luba events sasa suza mutwalo okuyingira naye wajje nosale ko kuyingira omweso baita CBS pewosa tino omweso gubeera mu lubiri gaggadde ubwo byonna bibeera mu lubiri ne jonna jati abantu bajiwulira bamanyi ebibeera n'abalimi buuza abalimi ngabiri batano batuze wansi babuuze mwolesi gwe mmanyi abalunzi bajja kugamba gwa napi namunkekeera ojja kusinika ebyo ebinyo byo Sula tojja kudda ku show yange kale ndoza mulabe bannaye bano bakyawa ensi yaabwe si kukyawa nsi yaffe temujja tusibako bintu byammwe ge mazima omwoleso gw'abeene ogw'omu lubiri olaba munange kyakoze ono bya kisiru naawe toddamu tugeraganya mwoleso yogera wana bintu byammwe nti byabadde eyo nitojja kujja oveeyo otandika okugamba nti ate twabadde namukekeera ate guli tegumanyi mwoleso gwa Ssaabasajja toddanga abantu tewabalabye toddamu kwogera bintu bya kisiru abantu bakulabanga omuntu alina amagezi bakulanga omuntu alina amagezi naye oli musiru oba temutegeera divosi netondera mu kintu kyenyiza okukola sola kwetondera mbijja munze nedda sola kwetondera mu bintu byonna tuyinza obikola naye sola kwetondera ngaoyogedde kikyokuŋŋamba nga abantu mbadde mbasomesa okwagala ensi yaabwe tetujagala kakati gwesinga okwagala ensi yaffe yadde tugibonaboneddemu jako kamera gwe kujjako kikamera naawe bintu bya kisiru bikoye bino temuddamu kulya ssente kujja kwogera bintu bya kisiru wano nze maliza n'okugenda naawe bijjeeko